amawulire gengera okubeera nga tetandika nago mawulire gakwatagana ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bannange. Uganda eno omusajja ono amenya record. Mbadde mukimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva omwaka gwa 2017 mpaka kati guno omwaka gwe tulimu gwa 2025 ono omusajja buli lunaku abeerayo neggulire eri mukwatako for almost 8 years. Omusajja amawulire buli lunaku wabawo eggulire erisobodde okubeera nga ate eri mugeerako era nga ndowooza bwe tuba tubaze okuva wali mu by elections mu 2017 mpaka wano we tuli mu 2025 omusajja awezezza emyaka 8 bweddu nga amawulire leero bamukuba kino leero bamwogerako ki leero bamwogerako kino kaakati olunaku olwaleero we tukeredde ku bu audio era nga bu audio buno buli mu kubeera nga tebutambula eyo nga bulaganga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ayogera ne kasayidi kikike waliwo akawala kali sayidi zeeyo era nga omuwala ono ayogerwako amannya ge bamuyita Tau Crafts era nga ku TikTok ge mannya gaakozesa. Omuwala ono bw'okebera profile ye muwala alaga nti muwagizi nnyo wa Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga amupostinga abadde nga postinga for a very long time. Kakati no amawulire twakedde olunaku olwaleero nga ze audio ziri mu kubeera nga tezitambula mbu ng'eddoboozi lirimu nga liraganga Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde agezaako okubeera nga ate ayogerako ne kasayidi kiikike kano era nga babadde bali mugezako okubeera nga ate bali mu kubeera nga bakola program mbu abeere nga ate agenda akakyalireko ngenda kubeera nga ate mbibatirawo awo musobole okubeera nga ate mubyewulirako naye nga badda nga omusajja amawulire gamukubye. Eno abayimbi bamulwanyisa, eno ba TV presenter bamulwanyisa, eno abamagye bamulwanyisa, eno police bamulwanyisa, eno gundi bannange omusajja bamulwanyisiza naye nga tannaba kubeera nga ate aggwamu amaanyi akyalina ddala mangi nnyo. Ka audio ngenda kubeera nga ate nga kuteerawo awo osobola okubeera nga ate nawe okwewulirako ombulidde wansi awo endowooza yo gwolowooza kyokakasa oba olowooza ono yandibanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwogenda okubeera nga ate obiwulira oba so ngenda kubeera nga ate mbibateerawo awo naba nkuggyeyo naye n'obutembi ngenda okubeera nga ate nkuzanyira awo ensonga za Suna Ben nazo zikutte wansi ne waggulu tuula kaalira bino byonna ngenda kubeera nga tembi kutuusawo awo video abeera nga te olikinga sharingirako abalala ate yo comment section akabox kirira wansi sulawo comment yo tugateko mu butongole bubanga bade tuna kubeera nga te o subscribinga ka notification bell akade kakoneko kaje kubeera nga te kaku alertinga munena wandese video notification ejja kubeera nga te ejja wagulwa ku simu yo oba gadget yo nenda jokoso kubeera nga te olaba amawulire nti kakati agagudde side ezeno gegano komona amawulire amulamaji nyote mubaawo akabulire kaki Mbadde ndeno nga nkulinda. Wa mukyalo? Mukyalo? Siri mu kyalo, ndi mu town. You are never online. What? You are never online. I'm online. No, you're not. Kale mbadde busy. Yeah, maybe that. Oli bulungi sewu. Yeah, ndi bulungi. Kulikayo ejjo. Navuddeyo wado following. Mbeerayo eyo nga ndaba buli etugenda mu maaso. I know. How is it with you? What are the days like? I'm fine. I'm safe. Like, I got done with my praise. Wanji? I got done with my praise. When I ndi ku direct call. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akabulire kaki. Mbadde ndeno nga nkulinda. Wa mukyalo? For starters, audio ye saturating ku Twitter era eri mu kutambula. Disclaimer, Stella kola content afaananako bw'ati naddala nga kwataganako nonsense ow'ekika kino cause bingi nnyo byogeddwa ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert naye siri wano to defend His Excellency Kyagulanyi wabula I'm here to clarify something. Bambi waliwo akawala kano ke bakutte eddoboozi lyako ka Tau Cats akawala kuba kayita Tau Cats ogenda ku TikTok osobola okanoonya akaunti yaako gyeri kannankyukakyuka kana struggle era kaagala nnyo His Excellency Kyagulanyi nga pulezidenti waako
so bambi bakutte in fact n'obufumbo kafumbo bakutte eddoboozi lyako ne balikyanga tebakakkanyizeemu His Excellency Kyagulanyi so kali depressed era kabadde mu inbox yange ngamba comrade comrade nyamba sirina following naye sisobola kukigumiikiriza kulaba nga president wange akakkanyizibwa ku level eno kubanga eriyo abagenda okukkiriza nti yo audio ntuufu. Omanyi balegimu apologies bano tebali consistent mu kutambuza propaganda ne blackmail waabwe. For starters waliwo kye nalabye eky'omutwe ogulinga ogwange kyonna kijjudde mu kamera kati kyonna kijjeyo essimu kiraga nti kizanyira audio munaye ono Bobi Wine ali mu bwenzi yabadde ne side kiiki ng'ayogera naye ku ssimu. Ekiwumba tutu kye kimu kino mmayika ku kibadde kizze nga kikola video nga kikwata ekifaananyi kya Nubian Nili ne His Excellency Bobi Wine nekigamba bano basiyazi. At the same time lwaleero kikulaga ate His Excellency Kyagulanyi Ssentamulola gwe kigamba nti musiyazi ate ali mukola bwenzi bbali ali ku audio na mukazi. Kati yina katuveeyo katudde wano ku factuals mu ntandikwa ya audio eno giwulira engeri essimu gyeringingamu nti kikulaga His Excellency Bobi Wine ye yarekodinga audio eno. Kati ekibuuzo kiri nti wekibanga yakuba essimu His Excellency Bobi Wine yarekodinga audio eno yali arekodinga yaki era olwaleero waateeyo audio afunamu ki mu kuta audio eyo kubanga kati kitegerekese w'olaba entandika ya recording ya audio eno wetandikira etandika evuga mu ntandika yayo ng'evuga kikulaga nti ono yakuba essimu ye yarekodinga audio eno. Kakati kitegeeza His Excellency Bobi Wine yaba yata audio eno kati mu kugita afunemu ki. Ekyokubiri ku nkomekerezo ya audio eno akulaga nti ono yakubye essimu Bobi Wine yeekanga obwedda ndi ku direct call. Kitegeeza ku bibiri yabadde takimanyi nti yabadde akimanyi alinako airtime mutono era airtime ali mu kuwoninga. Can that be? Esimu ya His Excellency Kyagulanyi okutuuka nga teriko airtime olaba nezaffe zitabulako airtime akuba ku buli layini. Kati kino kikuzeeyo ku audio za Dr. Kizza Besigye ze balerizinga nti yali mu kupakyesinga mundu yali mu arms deal n'abazungu mwenda ze yabesingirako nasinzirirako mu studio za NBS era ng'alaga nti baali basobola n'okutta Dr. Kizza Besigye nga basinzirira ku audio ezo nga obujulizi. Naye ne weebuuza nti audio eziri classified ezirina okubeera n'ab'ebitongole ebyokwerinda zijja zita ne zirinkinga mu public nga bolotisi zaabwe bano bapropagandist be bazitambuza so si General Court Martial nga yeziririzinze nga evidence. Wabula ono gwe bavunaana ali munda Court Martial tenaana releasinga bujulizi wabula bolotisi zaabwe eno wabweru zaafulumiza dde obujulizi. Bano be bantu betukugamba bannansiko abalemedde mu analog. So taukatsi just be strong. Bano tebalisobola kozi bali mu mulembe omukyamu completely. Reya in analogo abagezaako okwekatika mu mulembe gwa digital. Okategedde so ntewali audio yenna egenda kulinkinga efulume nga bolts ezo zizigitambuza ziti olowooze nti ntuufu ekyekisiyaga kyabatuddemu. Kati narrative gyabadde bavugire ku His Excellency Kyagulanyi yekisiyazi egaanye. Kakati basindise gini kijje n'amafulumba ekitalowooza bulowooza kijje kivuge narrative ya bwenzi kubanga eri yekisiyaga olwaleero yagaanye bannayuganda yagaanye olwedde yejjerezeddwa kyategerekese nti ssente ebadde receivingibwa wano yekisiyazi naye nga te His Excellency si yagisirecevinga bo be bagirecevinga. Okategedde mwana wa ssebo. Suna Beni nkusaba omire pride yo otunule mu kamera weetondere omusajja gwe bayita Muhammad Kamoga olw'ebyo bye wamwogerako mu public ku lw'essomero lye
ng'ate todiiringanga nako na ssomero wabula wadiiringa na Kamoga Property Consultant. Ekitegeeza kampuni bbiri za njawulo. Wandibadde ovuddeyo era naligambye oli mutuufu singa wavaayo n'oyogera ku Kamoga Property Consultant yokka nga toyingizzaamu essomero lye, kubanga essomero totwalangayo omwana todiiringanga nako na ku ssomero eryo, era tolina mukwano gwe era tutteyo omwana n'avaayo n'akola complaint. Kitegeeza mwami Kamoga ne balooya be basobola bulungi nnyo Ssuuna Ben okuteeka mu kkooti nga tebakuloopa lwa Kamoga Property Consultant wabula nga bakuloopa olw'essomero lye wayogerako, era nga baagala okakasa ensi ebigambo bye wayogera ku ssomero era obirage kkooti. Awo nno nze Edinizaya wentunuulidde Ssuuna Ben tuyige okwawula taata ku mwana. Ekintu kye wakola kiringa taata gwe bayita Kamoga Muhammad azze n'akukyankalanya ate gwe n'ogenda n'okuba omwana wa Kamoga Property Consultant ng'ate Kamoga Property Consultant ye taata akukosezza nti bwe wali ogula ettaka lyo eribaleetedde obutakkaanya waligula ku Muhammad Kamoga anda kampuni ye gye bayita Kamoga Property Consultants, era ne ku receipts ze wawangayo kuliko Muhammad Kamoga nga signatory naye ng'eriko Kamoga Property Consultant. Kitegeeza ye kampuni gy'olina okulwanagana nayo, era kitegeeza ye kampuni Ssuuna Ben gy'olina okukwata otwale mu kkooti. Tosobola kutwala mu kkooti essomero lya Kamoga kubanga todiiringanga nako na kampuni gye bayita essomero lya Kamoga, wadde nga kampuni zombi ziri under one management. Omanyi, njagala nkutegeeze abantu bangi obalaba kutambula naye nga tebategeera. Ssuuna Ben abantu abakwetoolodde tebategeera, baali badde bakubuuliriddewo ekintu kino kye wakola nti bw'obeera ng'omusajja olwanagana naye lwa Kamoga Property Consultant ne tolwanagana naye lwa kampuni ze endala oba kampuni zali associated nazo. Njagala nkubuulire mwami Ssuuna Ben, osobola okubeera awo nga gwe Ssuuna Ben okuba ebinyaanyanyaanya, okola ku radio, okola ku TV. Ssuuna Ben omuntu bw'afuna obutakkaanya naawe ku lw'ekinyaanyanyaanya kyemmanyi nti nno muyinza okuba mwagiri gesitali nga gwe n'embaziira ttone, tosobola kuvaayo ate omuntu oli n'alumba Bukedde TV oba Bukedde radio kwokola nedda. Kati kwe kyekyo kye wakola nti ku lw'okuba Ssuuna Ben ali associated ne Bukedde kanumbe Bukedde nedda, oba olina kulumba Ssuuna Ben ku lw'ebinyaanyanyaanya, wabula bw'obeera ng'oli omukosezza lwa Ssuuna Ben nga oli ku department ya radio aba alumba radio ate abatalumba binyaanyanyaanya. Kati eyo yenjawulo eriwo Ssuuna Ben kye wakola. Era njagala nkutegeeze Ssuuna Ben, tolina wuyinza kuyita ne bw'ogula looya eyavudde mu ggulu ayinza okuwangula omusango ogwo nga ovuluza essomero ly'omusajja gy'otatwalangako mwana. Muntegeere, Ssuuna Ben mmanyi ali mu bulumi, naye ate omuntu asobola okubeera mu bulumi n'akoleramu ensobi. N'abo bonna abali mu makomera, abo bonna abaavuwadde abazze mu kyalo baliyakitinga out of anger n'anyiiga, era agenda okukola ekyo ekimutwaza mu kkomera oba omusango essaawa zino ogumuleetedde emigozoobano aba anyiizi nga Ssuuna Ben lwanyiizi era nga bwali omunyiivu. Naye omuntu yenna alina okumanya 1+1=2. Ssuuna Ben nkwegayiridde, nkusaba nga ndi ku maviivi,
vaayo weetondere essomero eryakamoga Muhammad era nkwegayidde Suna Ben lwanagana ne Kamoga Muhammad kulwa property usimanyi Kamoga property consultant so sikuwa somero ne companies endala ekyo nkikusaba era nkwegayirira naye ate nga bwenzirako kusadi ya Kamoga property consultant Suna Ben gwe kennyini ng'omuntu wakolamu ensobi era bannayuganda bangi tukola ensobi Suna Ben gye yakola in case nga kituufu in quotation Suna Ben bw'aba nga yakwatanga ssente n'atuma Nambwayo n'azitwalanga ate nga tekuliiko kiwandiiko kyonna kiraga nti ntumye kati Nambwayo bwe yatwalangayo ssente nga lisiiti zonna zifuluma kuliko erinnya lya Nambwayo muba muguze babiri kkiriza obagaana kubanga mwami Suna Ben talinaayo lisiiti yonna nga alaga nti yagula yekka ku lisiiti ng'ate yajja asasula mu installments wabula lisiiti zonna kulwokuba yabeeranga bizi oba oluusi yeesiga nnyo Nambwayo olwokuba yasoma Nambwayo yatwalangayo ssente era nga buli lisiiti efuluma kuliko erinnya lya Nambwayo bagainingi yonna Nambwayo nga yalabye n'abazimbi kati mwenna abali eyo tuyigire ku kintu kino nti ne bw'oba ng'oli bizi otya nyigirizangayo obuzibu bw'oyisemu okufuna ssente bwe buzibu bw'oba oyitamu ogende ogula ekintu ky'ogula oleme kutuma era essaawa zino tuli wano ng'abantu bangi tebamanyi ng'ebyapa byabwe biriko amannya 2 kulwokuba yatumanga oba kitegeera naddala bano ababeera e Bulaaya oyinza okubeera eyo n'okuzimba ekizimbe n'okola otya nga tomanyi nti n'ekizimbe ky'ozimba olwokuba gundi yagenda n'agula yagula ebintu ebikozesebwa mu hardware lisiiti zonna ziriko mannya ga Edmezaya okuviira ddala ku ttaka tosobola kukeera ku makya n'otwala omuntu oyo mu kkooti n'ogamba ennyumba yiyo asobola okukusinga nga ye yagula ettaka yabadde akuzimbira paka ku musumaali ogusembayo paka ku langi ku kikomera ekyo nno nsaba bannayuganda tumanye mu kiti kino Suna Ben era talina waayinza kuyimirira n'awangula Nambwayo ebya ddala kubanga buli kiwandiiko kiriko ki ate n'ekirala Suna Ben obusungu bw'okozesa mu public kakkana Suna Ben kyemmanyiko ekirala ku musango gwo baabayitakokko mu kkooti y'ettaka Suna Ben n'olemererwa okunnyonnyola olw'obusungu bwe wakozesa era kkooti n'emaliriza ng'ebagobye oba ng'ebawadde adjournment olw'obusungu Suna Ben teriyo omusango gusimbibwa mu busungu bwe muyimirira mu kkooti looya wa opponent afuba nnyo okukuleetera obusungu kuba bamanyi omuntu bw'asunguwala ayogerera ddala ekyo ekimuli ku mutima era abo abakkakkamu be basinga okuwangula emisango kyova olaba tosobola ssanga looya mu kkooti ng'ayomba kubanga bo bamanyi ekintu ekyo bagiyita ethical nkwegayiridde Suna Ben nkusaba onyokotozi gezaako okwewala kamera zikuwonuuna mu public zikulabisa ng'omuntu omubi Nambwayo akola mu vidiyo ng'akaaba ali mu nnyimba ndala zirabisa Nambwayo ng'omuntu alikkiriye talina kigambo kyayogera ku bintu ebyo awo abeera mugezi asirise teyejjusa
Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.